Jagala muyimuzama wanga n'ebitonde bimanye tuye Katonda. Jagala musitula bachamumanyi bona bakakase nti waliwo Katonda. Jagala muyimuzama wanga n'ebitonde bimanye tuye Katonda. Jagala musitula bachamumanyi bona bakakase nti waliwo Katonda. Wakulu 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 Katonda. Jagala mawanga kamanye Katonda. Wakulu wakulu Katonda. Honorable Nambooze Bukubirire and Honorable Amanio. Twagala kwaniriza fenga bagimu twagala kwaniriza president wa Uganda akomewo naye alabe ku kino. So that the president of Uganda can still come back and see how Mukono has developed. Tukusaba. We request you. Era nkusaba. And I request you. Wonoba okomawo. When you come back. Okomewo ne president. You come back with the president of Uganda. His Excellency. His Excellency. Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni. Ne Mama Janet Kataha Museveni. Together with our mom. Abawerekeddwako Honorable Nambooze. Kubanga babaka baffe be twasindika. Because these are our honorables that we send to represent us. Zaburi 13:3 egamba nti liweereddwa omukisa eggwanga eriyina Mukama okubanga ye Katonda. The Bible says that blessed is a nation that has God as its leader. I repeat myself. Zaburi 33. Psalm 33. Egamba liweereddwa omukisa. Blessed is a nation eggwanga eriyina Katonda waalyo. that has God as its leader. Ayogera mu kitabo ky'okubala nti teri ddogo eri Isirayiri. And he says there is no sorcery and divinity against Israel. There is no divinity against Jacob. Owekitiibwa Speaker bakuloza okuva mu buto bwo na kakati bakyakuloga tebali kuwangula. They will never overcome you in Jesus' Bagenda kuwangula. They will never overcome. Bakuloga ng'otambuza bigere nga tolina na mmundu naye katolina ne mmundu. You didn't have Bakuloga ng'otambuza bigere nga tolina yadde akagaali naye kati olwaleero oliko oluseregende olukwetoolodde. Today you have escorts. Njagala kakasa abalogo. I want to confirm it to the sorcerers. Oyo alifa bukadde na bugagga na kitiibwa kya Mukama. That he will die in the glory of God. Naye oyo talifa ddogo. But he will never die through sorcery. Musajja mukkiriza. Because he's a believer. Tumuyise n'agondera okuyitibwa kwaffe n'ajja mu kusabanga kuno. He humbly accepted our invite and came to attend this prayer and thanksgiving. He's here now in the midst. Twanoonyeza abagimusi kirabo ki kye tuyinza okuwa Speaker. We thought about a very good gift that we would hand over to you, Mu bulamu bwo Katonda abikuwadde. God has given you everything. Naye alina alyongerwako. But he has that will be added unto. And we Ffe decided tugenda kukwasa ekitala. we shall give you the sword. Bayibuli kyeyogambako nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Katonda. The Bible says, finally be strong in the power of his Mwambale might. ebyokulwanyisa byonna ebya And put Katonda. on the armor of God. Mwambale essepeewo ey'obulokofu. And with the helmet of salvation. Ekyomukifuba obutuukirivu. A helmet of Nga righteousness. musibye amazima mu biwato byammwe. With faith and Ng'oyambadde engatto. truth in your waist.
yenjiri ey'emirembe. And then with the shoes of the gospel. Ng'okutte engabe ey'okukkiriza. Having a shield of faith. N'ekitala eky'omwoyo. And a sword of the Holy Spirit. Ky'ekigambo kya Katonda. That is the word of God. Kino kitala. This is a sword. Ekigenda okufumitafumita. That will spear. Enguzi. Every obukyayi. Every obulimba. Every lie. Obutakkiriza. Unbelief. Obutayagaliza. And not having love for one another. Envy. Amalala. Jealousy and arrogancy. This is era the Mukama wange okkirize. Thank you. Kikukwase. Amen. Obugalo bannange chairperson obugalo n'olw'ensonga eyo for the reason bannange mukkirize tukkirize tuyimirire ku bigere byaffe ffenna mu kino kye tukola